boy. Come on, don't be better than the boys on the radio, yeah. Only my personal, yeah. Ne mama wote ya kutuntuza, tolina we wanubuka, ya kufuna. You're my malaika, abamalira. Tebatera kusangika, 'cause he made you completely for me. Perfectly. Bakutona kusante, bakumala, yeah. On a Sunday, I met you right, yeah. Bakumala, yeah. God made you on a Sunday, I made you right. Boom. Kwano manye, kancha tule, yeah. Chapangule, you set the day, devil in da. Sunday, Makumala. God made you on a Sunday, I made you right. Yeah. 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 S-K-I-E-S-E-A. Come here, Allan Toniks. With a dictator, yeah. Toniks kuchaba savama. Twogera ndongo. Sajali very talented. But Chituka, he's a producer, he's a writer, he's an instrumentalist, a vocalist. Nebirala bingi nnyo. Akole ebintu bingi nnyo. So, ladies and gentlemen, this is Allan Toniks. She want me to stay. She want me for the night. She sound like she wanna cry. She wanna cry. She said don't deny, my only girl. Sikule kama beka, I'm so lonely, girl. Doneka kulumwa, yeah. My only girl. Sikule kama beka, I'm so lonely, girl. Doneka kulumwa, yeah. You're my baby girl. Chevanze kuwabyo na, yeah. Bitwale, yeah. Bitwale, you're my baby girl. Chevanze kuwabyo na, yeah. Bitwale, my only girl, yeah. Doneka kulumwa, my only girl. Sikule kama beka, I'm so lonely, girl. Doneka kulumwa, yeah. Serious of a man do so. That's the clear blood. You're looking good. Thank you. You too, man. Looking good, man. That was swag your man, yeah. Tommy man. Yeah, yo. Abana basinga. Ajja abantu ne bamwagala. Ne bamappreciatinga. True. Naye n'ata kikuuma ekyo ng'avaayo afaanana bubi tategeerekeka nonga omuzadde abadde ki gwe twawagira okutuuka ku kino. Thanks for looking good. Thanks for appreciating, bro. Omuntu bye bikumaking omuntu okubeera obuvunaanyizibwa. Oli mutuufu nnyo. N'ekitiibwa kye bakuwa. Sooka obuze ku bantu. Bannange abantu abatuwuliriza wano ne mukyali wange dictator tubaaniriza olwoku welcoming me, okunjaniriza obulungi ennyo. Nsanyuse nnyo obatuukirira n'okwogera nammwe nitunyumyamukko. Kyakabi nnyo mubali okuwagira omuziki gwa Allan Toniks, mubali okuwagira CBS FM kimanyi. Okay. Kale bitambula bitya? Tugenda mu maaso nga bw'obimanyi. Tubadde mu COVID nga tuwatanya nga bw'obimanyi, but tugezaako okuyiiya embeera naye nga tuliwo okulwa abawagizi baffe abatatulekerera nga batusigala nga batuwagira nga batupushinga nga batuyamba. We really appreciate nnyo. Yeah. Ogw'omu kwabo abayimbi Allan tewabonaabona nnyo. Wali ku ssomero bwe tobimanyi. Kale n'abantu bamala essomero n'abonaabona nga anoonya endongo. Olugendo lw'okunoonya endongo awo
ne lumufuukira ekizibu kale wabonaabona ne si nnyo mpozi okay mpozi kyesobola okugamba nti woli omutuufu nti kubanga maybe nasalinga nkyali muto nnyo ate nafuna omukisa nti we natandikira nafunako abankwatako katono ku mukono ate saalwawo nnyo kale kaŋŋambe tikanga bwe najjira wajja abakwatako ate tewalwayo mu kulwana ate ekyomukisa nti najja n'ekintu ekyenjawulo nnyo nga tewaaliwo bantu abaali bakolanga kye nali nkola ennaku ezo obudde obwo nali nga ndi mulinyiriri nzekka nga ndi mu saidi yange nzekka so kyannyanguira okuyitawo unlike nti bw'olaba nga leero bagayi bakola bintu abangi byebimu bifaanagana nnyo so kizibu nnyo okusinga nga bwe byali okuyita kubanga byonna bifaanagana bagayi bangi bakola bintu byebimu so it's not the same kati ffe bwe twatandika first of all natalinga nga ndi muto nnyo ekyokubiri nali nkola ekintu nga kyali so kyanjawulo nnyo so different ku byabalala ennaku ezo era obuzibu bwe nasooka okufuna nti baali baŋŋamba buli nali ndaga nsobola ngezaako okupushinga omuziki gwange baŋŋamba aman so okukolenga ekyaggundi kolanga ekyaggundi nga bagamba bino tetubitegeera I know Joe Tabula. I remember he's a legend. Nangamba nti ekimu ku bintu ebya bali ba publishers, music publishers, the Kasibukiras and the rest. Bwe bavaawo ate industry yafunamu nnyo. Manyiwaaki back then nga bw'oleeta akayimba nga bagamba singa oyimbye ng'amayinja bannange singa oyimbye nga lutaala ebyo bennyini bye baali batugamba bwe naye tolimba lwange olwasooka beera nange yonna baalugawa ne baŋŋamba genda oyimbe nga saagala kwogera mannya naye genda oyimbe nga gundi bw'ogenda oyitawo kubanga bino byoyimbye tetubitegeera oluzungu lungi ate oyimba ffe tuli bannayuganda ebiro oluzungu tetubyagala biki manange byali byantuyo naye neebaza mukama nti wabayo abantu abalala bagamba you know what this is a future nti tulina okukulaakulana tulina okukyuka n'enkyuka kyokka tusobola sigala nga bwe twali oluyimba omusajja lwayogerako lwe baamugamba nga ddayo oyiye nga gundi era lwe luno lwennyini ng'olutengo lutandikiriza bannange akaana kano gye kali kaana kano gye kali tatali kange bambi ate ayagala kukomawo mu industry by the way because twasoma ffenna ku ssomero King's College Budo twali tulinayo nga jazz band ku ssomero twali tugezaako okukuba omuziki at school and stuff so bwe nayingira vacation yange ya form 6 nga ngenda kukola ne ba Ngoni shout out to Ngoni Good Enough because at that time I was such a big fan nali fan wa Good Enough nyonga nga bwe twali kusomera nga mpula muziki wangu nema ngamba bannange that's where I should be be bandaga nti kale of course twali tuwulira omuziki gwa Uganda nga bulijjo but as youth nga bw'ojjukira ennaku ezo muziki waffe owa Uganda yali afugibwa nnyo music ow'ebweru naye nze mu period yange ba Good Enough bajja nawulira as if okay bano baleseewo something different but Ugandan so nengamba kati kitegeeza kisoboka naffe okukola something nice nga kyaffe nga sikya nga tetulina kuwuliriza nti tulina okukopa ebyabali kino kyaffe tusobola okukikola and I was really so inspired by them and thanks to abantu nga ba Pam Awards ennaku ezo Pam Awards zaali zigatta nnyo abayimbi nasobola okubasinkana ne mbabulira ensonga zange biki ne bagamba kale katukwate ku mukono kubanga olina talanta naye nga bwe nali nkyali mubisi nnyo mu bintu by'okuyimba ne studio kati nze ne mpita kyali wange bwe nali naye mu high school Liliani ne mugamba maani sooka ojje kubanga bampadde omukisa naye ate mpulira seewulira nze bw'omu tisobola okukikola sooka ojje tusooke tuyiye tulabe and by God's grace, netukikola for the first time, nekiyitawo. And I can't regret it. Era agezaako of late I heard, ayagala kukomawo mu industry
and I really want to support her mu ngeri yonna gye nsobola because ali so talented naye nga bw'obimanyi industry si nnyangu kulabako emabega ng'ogamba nti kaakati sente ze zirulinga industry anti kubanga twatuuka ebiseera ebyo yes n'ebyesente byaliwo naye byali bitono nnyo quality yali efuga nnyo kubanga ezigenda nga tugenda kuzirede nga batugoba nga oleeta music bagamba mwana kano okayimba genda mu studio kaddemu oba nga bakugamba mwana gwe ebyokuyimba sooka obite si bibyo kakkana gezaako ekinja is not your thing kubanga oyimba bubi nnyo which I think these days is rare nti omuntu zonna sente nga bakuba anything kati so simanyi oba kyekiri better mu kuzimba industry bw'oba ozimba industry ndoza omuntu akubulidde amazima n'akubulira obunafu bwo thank you 100% oli mutuufu 100% yes so as ennaku nga basengejja nnyo nti bw'oba tosobola nga balaba kubanga kati osobola genda mu kifo ky'omuntu amanyi ate n'omufiiriza omukisa gwe yandibaddeho omuntu omumanyi so kati naye kati ebintu byakyuka nti kati leero anybody can sing kasobo olinamu akasente osobola okukola vidiyo ez'akabi nosasula ba DJ biki so it's a bit more tricky sobola kati nze nkoze music collab neba upcoming artists a lot why because njukira nange bankwata ku mukono so I also want to help someone. Thank you. Nga tebalina kye bafunamu but just they saw talent bagamba man tumuyambe tasina kye nsobola obbawa nga kiri awo so nange ekimpaliriza nti kati bwe ndaba omuntu ng'alinamu some talent I feel obliged to help naye ate kati ekyekintu nga kyetugambye ekyokulembeza amagi kati osanga nti kati waliwo ate bantu bangi nnyo bayiseewo nga tewaliwo abaana budget emuyisizaawo kati abantu abalina ettalanta just dying a natural death unfortunately so simanyi ngeri genda tukyusaamu ekyo naye we have to think about that nga industry ffe nga ba stakeholders both abayimbi ne ba media kubanga abayimbi ne media be bateekawo industry kale ye Toniks ewaabwe ampeire yes ampeire waka bw'otuuse bw'oba osaze n'okkiryako wansi mikwano gyaffe mbalala side oba ojja muyita ampeire Allan ffe newaffe tumuyita Allan Toniks bwe tuli naye era bwe tugezaako okuba nga twogerako naye omwaka gwe tubadde twogera ku mwaka ky'omwaka gwogendera good enough okubagamba nti I want to start gwali mu mwaka gwa 2008 yeah omwaka gwa breeding abayimbi bangi kubanga zijukira around that time nali nkyali mu form 6 vacation ya form 6 but I think era 2008 2009 2010 emyaka egyo esatu egyo mwe mwajjiramu Omulangira Suuna mwe mwajjiramu Radiant Wizo mwajjiramu Aziza Zion njukiriza ennaku I remember Radiant Wizo my first time obasinkana twali ku show ya P Square nga tuli ku Botanical Beach njukira Kazura yali MC backstage balinga bavimba okufa obufi naye it's amazing bannange abalebe edduka but it was such an exciting time such an experience that simanyi oba abayimbi b'ennaku zino the new artists I don't know if they still have such experiences kubanga ffe bwe twajjiranga there was so much going on there was so much going on leero osobola okuba omuyimbi ng'oli upcoming n'ofune tutumo n'otutumuka nga tolina byolabye internet yajja nga tolina kyolabye nga just olinga nga just tolina kyolabye just n'oyitawo buyisi naye ennaku ezo ng'olina osooka n'owatanya n'oyita mu zikolido zonna n'oyita mu so I think it was a very good experience okubuilding a character n'okuvaluing ekintu ky'oyina kubanga olaba gy'oyise ky'oyitidde yonna and you value it, you respect it
kakigambe. Wakati awo mu kutambula mu lugendo olwo waliwo abayimbi ng'ogyeko gamba nti okuvimba kwaliwo nga okugyewulira kwali kungi. Waliwo omuyimbi gwe watuukira n'akulaga nti tosobola back then nagamba musajja tojja sobola. Okay. Tell us about that. I think okuwogera amazima, I didn't really meet so much of that. Why? Kubanga bw'olowoozaamu n'abatuwuliriza njagala mukirowoozeeko bw'oddayo ku kiseera ekyo ennyimba ze nnali nnyimba abayimba abaaliwo. No one could tell me anything. Yes. Nti saali na muntu naye sibatisana na muntu yenna najja mu line eyange nga tena asobola gamba nti mumanyi nga abarapa bagamba nti tulina rap battle biki nali mu lukerero olwange muleeni yange nga teri asobola okugamba nti kino oba kiri, so it was not that complicated. Ekyali kinzibuwalira kyokka is abantu okunzikiriza, people to accept me and what I had brought on table. That was the kikyasinga okunkalubiriza nti the media and the fans okukkiriza what I've brought, because it was different, it was new. Ate abantu accepting something new is not always easy. It's a challenge. So nze challenge yange yali just abantu okunzikiriza naye obudde obwo ogamba nti waliwo omuntu ayali asobola okubatisana nange in that context. I never even thought about it at the time anyway. Ate olukokola ebiseera ebyo olukokola lwali lungi nalwo. Olukokola lwali lungi nga nga bwe kugambye. Naye ekiri different. Abantu bakiridde. Appreciating kiki kyolese craft. Abantu batandise ogirya. Kati obuzibu bwe nali nkufuna bwe nali sisuubira bwe nakola ennyimba nga Swag Meter, That Girl, ba DJ baali bambuuza mbu nyina okusooka nkakasa nti ennyimba zange nga baŋŋamba si nnyimba za Munnayuganda nga olina osooka era nga nafuba nnyo okukola videos ennyimba Swag Meter ne That Girl ng'ate olabika nnyo nali nafuba nnyo zikola video ezo kubanga audio bwe nazifulumya DJ baŋŋamba zino si nnyimba zo wazibbye kuba bino si bya Uganda kiraka wabbye abaani ne bagamba balayi ni nnyimba zange ne bangamba blood sooka okite tubalabye mwagala nnyo okwejubisa wano kali nga simanyi kyakola. Yeah, my only challenge was to prove that that's your craft. Yeah. But can you imagine? But up to today nkyagamba abantu it's still there nti njagala Abannayuganda bannange, let's respect ourselves, tweteekemu respect and faith. Kino kijogamba nti ekintu ekyakabi, the first reaction is si kya Uganda. Lwaki? Nti bw'oleeta ekintu ekyakabi bwe nakola olimba lwange Romance, which was produced by Andre, I had the same sentiments. Even fans nali manyi luno olimba lwa Banigeria biki ngamba lwaki ogamba nti ekintu ekyakabi si kyaffe? Lwaki? Tubyagaliza balala. Thank you. Kati eyo endowooza singa evaawo bannange, nsaba nnyo bafandi bannange bategere naffe tusobola okukola ebyakabi ate tubiwagire kubanga obuwagizi bwe buleeta progress. Nti abantu enkola olimba n'oŋŋamba nti si lwange lwa mu Nigeria. Can you imagine how that feels? Dikira ninja nengamba nti sho si yiyo ya mu South Africa sigwe katukoleki. So we need our people okutukkiririzaamu batuwagire batusupportinge batukkirizeemu tusooka okugenda ku next level and we also want to be proud, go out there ogambe nti man omuyimbi we Uganda nabo batyemukko bagambe ono wammwe notugamba nti abe baffe naawe temwende kye betugamba tugende eri no si bwe kirina okuba ekyo kyenkutira nnyo bafans baffe bannange.
kale Toniks industry for now nga bweyimiridde tulina gye tulaga bwe tutubotunulamu tulina gye tulaga oba tulina engeri gye twesika nga tudde emabega tetudda mabega progressing very well because bintu bingi bikyuse nnyo. Common indicators. Number one, for a long time we had mentality the big four. No one ever thought that would end, but it's no longer an issue. Big three. But it has been demystified, partly because of foreign influence. Kati bw'olaba nti influences ez'ennyimba eziriko kati abantu batandika okuyimbira ddala. I don't know if you understand what I'm saying. You know, nti bw'olaba talent ava mu Africa aba recognized worldwide bya kuyimba, not just kweyiiya, you know, naye bya kuyimba. And so kiwadde abantu abali talented opportunity n'omukisa okuba nti basobola okweshowcasinga nanda abantu bajja ku appreciatinga wange ebintu bikyuseemukko. Two, I think also upcoming artists have really tried okukola omulimu bulungi. Ate n'ekirala ba manager ekintu ekyaliwo ffe nga tutandika nti okusanga nti ba management companies, promoters, nti kati tutandise okuba nga zi Nigeria, zi Kenya, zi Namibia, nti tulina aba business people bateeka ssente mu music nga business. Thank you. Ekyo nkikuutira abatuwuliriza bonna, oba oli faani, oba oli muwagizi, oba oli ng'olina capacity, industry yonna balina okujjukira nti music business nga ndala zonna. Business yonna bwe batalinamu capital tera gyeraga. Kati for a long time ekyo kyali kizibu nga kyekyabeezaawo ba big three for the longest time, capital. Not that abantu tebaliriwo abalina talanta, baaliwo, kids were there, very talented, but capitalization. Bantu bo be baali balina obusobozi obuteekamu. Thank you. Ng'abalala tebalina abayamba nako. Kati zola okugamba nti kati mu Uganda waliwo abayimbi bangi nnyo kati leero nga babateekamu ssente, bannakenya, bannigeria, bannabulaaya, si bannauganda nakuba. Naye nze mba neebuuza nga mbuuza bakyali bange nti kyogamba teri bannauganda abalina ssente zino, obusobozi buno gye bali. Teri abatonozza mu kino ekintu kisobola okukola. Thank you. Gye bali abalina obusobozi, naye either business tebagitegeera oba nga bw'ogambye nti teri abatonozza mu kintu kino n'abagamba nti this is actually possible. Naye kati nakyo kisobola, kati kyekikyali kintu abaneiba baffe abatusingako tebatusinga talent, no. That's one of the things kyebatusingako. Thank you. Ndi bwogenda kukola aba manager abali organized, abalina finance organization si bangi wano mu Kampala, Uganda si bangi, batono kyova olaba. Naye talent mungi nnyo. Kati ffe tuyitaayita mu zi studios, you know, we see very talented kids. Nti abantu bwe balaba be batono, abangi bali eyo bakyali underground. Thank you. So singa ekyo nakyo kikyukamukko, industry yaffe esobola abantu tebamanyi manya industry yaffe kisobola okukola bingi nnyo. Okay, Toniks corona yajja. Alinga yajjira abayimbi kwegamba entertainment industry eringa corona alinga gwe yajjira because abalala babata bakola ng'ogyeko mikwano gyaffe abasomesa abamasomero abalina amasomero and a few guys ababoda abavuga boda abali mu transport abamu bintu tebinatambula bulungi n'abalala babata bo bano n'ababoda babawa ne be balina okukola bagamba nti musobola okukola okuva ku ssaawa kumakya paka ssaawa 12 mukakana mmwe tebaba wana SOPs ezirina okugobererwa. Tebabagamba nti oba kale oweza abantu 2 good to go. Bagamba byayimirira. Ekintu ekyo kyogerako ki mugenda kubeerawo mutya, oba industry egenda kubeerawo eti tebali mu gimenyamenya. Mazima gali nti yo industry baginafuyiza, naye bagamba mubire
mu buli kire mubaamu what they call silver lining. Abangiyite ki? Every cloud has a silver lining. Buli bwe waawo ekintu ekibi oluusi watera okubawo akantu akatono akalungi akavaamu ne kayitamu. So ekintu kyendaba ekyasinze okulaga okuva mu corona kubanga amawanga galina copyright entuufu. Corona yabakolera lwaki? Bakola sente empitirivu mu internet sales. Copyright gyekola obulungi. Yes. Gyeyaweebwa amaanyi. Nti aba Nigeria mu corona bareleasinga album nyingi nnyo lwaki? Bakola sente empitirivu online. Nga tebalina kugenda kuyimba wantu wonna just online. Kawe Bulaya kawe abantu abangi bakola online. Nene bwoba ne muziki gwokka. Nga tulina ba Jeff Bezos. Ba billionaire business our Amazon, they tripled their their riches. The worth zabwe za tripling mu corona. Ekyo kiraga nti internet kati gwe mukutu omupya nti gwe mulamu omupya. Tosobola gukola ki? Tosobola gujja kuzaalawa n'ogujja bunya. Wona gyendi naye yonna mitimbagano yonna gyonna then ne ku YouTube kaso subscribing osoka no subscribing bw'okateekako ka subscription ako kajja kwa kamukolera bulungi nnyo ate no following endongo ye yonna kweri ajaliriddeko osobola n'ogikwata n'ogigabana ne banna ate ku mikutu giri gye batunda obuyimba wakati yembeera yokka gye basobola okuba nga basurvivinga ku mikutu eyo gye batunda obuyimba yonna gwe omukutu gwo gwogenda n'ogulako akayimba osobola okuba nga osobola okukafuna obwereere naye bw'ogenda n'osasulayo 10 oba 2 tebaseera nnyimba sasula 12 ate ono yo oba omubeezezzaawo abatagenda kulumwa tagenda kugobwa mu nju tagenda kubonaabona ne babeezaawo bonna n'abalala basobole okubeera nga basurvivinga just tubeezaawo ndongo yaffe nga bwe tutereera ebiseera bwe binaatereera tujja kuddamu tutambuze ebintu nga bwe bitambula naye ku ssaawa eno byakwebeereramu. Okay, kale Toniks gwe twagala okubanga twogera naye obadde otugamba Toniks nti aba Nigeria and other industries is embracing kwegabeza kkiririza ne zigamba tuwe copyright amaanyi bo babadde bakola ffe waffe wano tubadde mu kukaaba era ge mazima covid atandika nga tutandisa akawunga abayimbi bakaaba akawunga tetukalaba bafani bagamba abayimbi tubawagidde ebbanga ddene temutuwa akawunga kuba buli omwana enya munne ffe tetunnafunamu. Amazima gali nti bafani kati ffe Uganda twamanyira nnyo ebintu by'obwereere kyekizibu. Juzi APAS yakoze tweeting agamba nti buli muntu eyatekeyo oluyimba lwe ku internet website ng'alugabira bwereere nga tawa muyimbi sente aluwanuleyo. Nze nkiwagira ekyo manyi lwaki? iTunes, Spotify, Deezer, ezo company zonna si za Uganda. Naye ogenda okujjako olimba olusasulira. So nkuutira bannayuganda ne bafaane baffe tonna kiraba mu ngeri kirabe nti bali ab'e Bulaaya bawagira nnyo abayimbi baabwe naye gwe towagira muyimbi wo oyagala ebyobwereere oyagala ebyobwereere sigamba nti si gye twagala tukira tewali show kati wagira otya mu bigambo tubeerere tugaa hawa mwana akuba ebigambo tobirya tebisasula rent muganda wange kubanga bagamba twagala ebyakabi abayimbi basiba akabi tebambala ngoye zakabi tebavuga zijji wagoni biki twagala nga Wizkid biki muganda wange oyo gwe weegomba kyekyamutuusaayo abantu beewaabwe bamubeereramu kati gw'oli wano oyagala byabwereere naye nga ate ebyobwereere bw'oyagala omuziki okukola oluyimba okuwandika oluyimba n'ogenda mu studio n'olurecordinga n'okola video n'olupromotinga ezo zonna ssente olowooza zivaawa ziba muki mu bawagizi naye te bw'onoogamba tuyagala by'obwereere kati onoolowooza ate nga bafane basingayo kusaba
artist base but chero chimyako ba artist nti otolimba leero enkene bagamba akapya kaliwa asaba kapya abanja kapya abalinga kusasudde imbo mwaka kapya abanja kapya tamanyo kakoze otya kajewa okayizo otya bichi byoyisemo kakoloka mutusaako ebyo bibyo byote biwakwata thank you ye capital wo thank you naye nga buli business yonna bwoba olina capital nga teza income business egwa so what am I saying tujja sigala nga industry yaffe eri mabega wa industry endala lwaki tufuna sound mutuufu thank you kifaananyi kituufu nti olaba tulina bayimbi mu East Africa abamu sagala kwogera manya gali specific kubanga sagala kukola kalangu naye tulina bayimbi kati abalina zi TV stations zi radio stations ziki lwaki olw'obuwagizi bwa fans webale nnyo Chameleone alina TV Lion TV abawagizi babawagidde thank you kale Allan I remember apart from I remember litandoza ninjenda yona right apart from that ngezako kunoonya oluyimba olulala olwewaddiza abeewaffe ab'embalala waliwo oluyimba baluyita itaano yeah even that one yeah you know naliyo juzi ngabuza lwaki abayimbi be western region tebagira tebagala nnyo kuyimba avaayo ng'atandika Luganda nga bambuuza Waiki Benda tabiyimba Juliana tabiyimba yani Mbabazi tabayimbira well ekibuuzo kiri tricky naye amazima gali nti we have to be realistic nti kiringa okubuuza nti lwaki buli movie star agenda kututumuka atutumukira Hollywood nti waliwo industries ezimu nga that's just how it is nti circumstances okuva emabega n'emabega ebintu just byegattagatta teri yabigatta teri muntu yabigatta naye ebintu byegattagatta just byokka nebicreating a scenario nti bwe kirina okuba naye nasobola okukola ezo ennyimba zoyogedde nezifuuka massive hits so that means kisoboka just kisinzira engeri gyokikola ki engeri gyokibalamu n'engeri gy'okisorting engeri gy'okitukirira abasajja abanyankolo balaba balinawo ettooke kati bw'obakubira endongo yaabwe oyinza obutava nnomba buli lunaku nga waliyo emikolo esatu ebagaawo omwana yateraako eshongolo era manyi abayimbi bali eyo tebasobola kuvaayo kubanga buli weekend buli wiiki balina shontoko bazimbye n'amayumba ebyo bamanyi abamu tebabifaako balinga abayimbi b'e South Africa nti abawala ba South Africa bo babeera ewaabwe Africa tebagifaako bakubya style yaabwe tebagala mmanya mweba muyimba biki the rest of Africa tebagala mmanya kubanga kye bafunamu ewaka kibamala ate nga ffe abalala mu Africa yonna tugezaako ocrossinga borders genda wage oyagala okuba African number maybe but on the other hand nze njagala nnyo kubanga ffena tuli bana Uganda and I appreciate all cultures that's why luli nali ne Easy yayimba limba kyono tumbiza sound Easy wa ava waggulu Mukaramojja naye yali anyimbiremu nga ina rap ez'Olukaramojja nga zilingeza saakodi naye taziyimba nalimbuuza lwaki man blood nga kyenkugamba manyi nayina okuyimba Oluganda kubanga lulinga olulimi olutegerekeka buli wamu buli mu industry lulimi exactly nti kati bwe nayimba Olukaramojja munjagala kuyimbira Bakaramojja kijja kuba kizibu mukasonga ate bw'oyimba Oluganda omusoga aba akuwulira n'Omunyankole akuwulira thank you n'Omuzambia omanyi kati Bantu endimi zaffe za Bantu nakola olimba ne Roberto Swagmita
naye ekintu ekimu ekyamusikiriza kubanga Roberto muganda wa Ozzy yali akoze potential ne good life nenga bawulira ebigambo by'Oluganda nga biringa ebyewaabwe nga bagamba mani nga tubitegeera kati ekyo kimusikiriza kati ne bantu mwana Africa kyekimu kale Toniks nga bwe mbadde mbuuza abantu abasinga be mbadde ntuula nabo wano muyina abantu mummwe abantu be babalonda ne bagamba bano luusi be bakiikira be batuula ku eri emmeezi ennene omukulembeze eggwanga alina abantu ba mikwano gye gyatera okwogerako najyo the likes of Kusasira, the likes of Bebe Cool n'abalala obamanyi batuukayo lwaki tonnatuukayo nze siri munnabufuzi kyasi ndi muyimbi bikulagamba muyimbi awedde emirimu naye olaba bwino Bible egamba nti we shall see them from their fruits or their works. Tulibalabira ku bikolwa byabwe. Thank you. Tulibalabira ku bikolwa byabwe. So tutakwegamba nti tuli mu nabufuzi nga tebyolimu. Thank you. Ne ebyobufuzi bibiri buli wamu. Biri mu industry y'ebyokusanyuka. Entertainment industry. Yesinga politics. And Bwene yagamba there's more politics in the music industry than in the parliament. Amazima galint. Politics za ngeri. Yes, politics zaalimu naye tezaalimu mu ngeri nga Bobby bwe yakireetamu. Bobby kati yagire Bobby ne Bebe bajja mu politics ndala nnyo. Yes, politics zaalimu ebyogamba nti kale oluusi mu Coke Studio batwalayo abantu abatasaanidde ne batukiikira ne bagamba mu Uganda temuli bayimbi kumbe abayimbi gye bali. Naye nga mwana olaba abantu bagamba n'otuuke ne bakuvuma ne bagamba mwana mu Uganda temuyimba temwenda kye mutunyumiza bulaba bye naye nga abayimbi gye bali. That's politics. Nti waliwo abalina connection bayisaawo abantu baabwe for other reasons. Naye nga thank you. Things like that. Those are the politics in the industry. Kati politics nti the past couple of years ate zaakyukamu ne zingiramu kati ebyobufuzi ebya politics in the sense of mainstream politics nti bino bya bufuzi ebyeggwanga biki nze tekyansanyusa lwaki nti kubanga omuyimbi tafunyeemu kubana ababadde bagendayo no abala nze njogera ku muyimbi buli muyimbi kubanga gwogendayo ng'omuntu n'ofunamu kyofunyeemu kibeera eri gwe ng'omuntu si eri industry. Thank you. So nze bwe njogera nti omuyimbi tafunyeemu njogera ku buli muyimbi yenna the bigger picture nti gavumenti ogamba nti eyamba abayimbi naye ng'eyamba just Bebe Cool ne Catherine kusaasira abantu babiri mu bayimbi 5,000 oba tolina kyonnyumiza we just oba okola I don't even know what that is naye ku ludda olulala maybe obutamanya ignorance is not always intentional nti abamu oluusi abantu tekiba kigendererwa obuntu oluusi abantu bakola ekintu nga si mu bubi naye butamanya naye waliwo bakigenderera naye nze mukulaba kwange kubanga nabo bano abantu oluusi katuwulidde waliwo buli ebyaggulu abagenda bakuba kibooko kati olaba industry nolaba nti olubuyo olungi mulimu obutamanya bungi mulimu misinformation amakulu oba amawulire agatali mu butereevu ge basaasaanya naye mulimu ekyetaagisa nti kati ebintu by'obufuzi nze mpulira tebyandibadde birungi mu musiki kubanga kati bitukosa ffenna ababifunamu waliwo ababifunamu by the way ng'ate si beeno abafunamu ebiseera ebisinga tebaba na beeno mu industry. Thank you. Buli gy'olaba buli w'olaba akavuyo n'oluvuyo n'akatabanguko manya waliwo afunamu ayinza okuba nga talina mu katabanguko naye waliwo afunamu katabanguko alina waatudde abiraba. Thank you. Wabaawo ensonga ng'omuntu atudde ebbali alaba bulabi firimu era nga yalina wagenda n'ogifuniramu oba nga yafuna nadda. Kati nze nkukuutira muganda wange awuliriza
weewalenga okubeeramu abo abali mu katabanguko nga wali abali ebbali batunula butunuzi weewalenga weerowoozeeko kati gwe nga tonneerowoozaako kulumba gye bajjazi wa mukulembeze yali saidi yoyo ndoza Masindi eyo n'ayogera yali alina kyayogera n'agamba ye nannyini ssente ate ffenna ze tunoonya Toniks ne bwe weebuzaabuza noddeeno tunoonya ssente ze tunoonya kati nze nannyini ssente nga mmanyi waali nange ennumba yalowooza omala galumba nze mba mmanyi eyo bwe mubeerembalaba mama nyoga kati nga wanagenda kati nga tuli wano ku kyalo kumengo nika akanzikira wakele wa mzee mukasawali kati ebyo just mjita njagala ekigambo ky'Oluganda ngwambozi za amalwa thank you njita myth bagiyita ki mu Luganda kugeresa oba olowooza naye nga tekiriyo oba olowooza nti bwe kiri naye ate bw'ogendayo naye kyosanga awo naye balaajana bagamba naye maani gambye olaawo bwino kyekisinga ate ayitata yatenda nyina ofumba tulina alina omwana gwe yawadde wano omukisa n'amukoleramuko ku luyimba agenda tuwulira ogenda nokumbulira ku mboozi y'oluyimba luno then bwe tukomawo ate tuprimyalinga oluyimba lwaffe olupya my miss alwalina then twogereko naye abawuliriza Kyabasafama akayimba kano bakayita Namudigo simanyi kye babadde boogerako naye katukawulire tukomewo bakayita Namudigo ku Kyabasafama Namudiguli abamuyita Rap G engari wamu ne Allan Toniks akayimba kano it is a remix of this particular song kafuluma Toniks ndoza n'akwatibwa ekinyegenyege
nga bwe wagambye wano nti nina oyambako nga ye yayambibwa nga gwe wayambibwa naawe ogamba kale akayimba kale solifa nali mu studio nali nkola oluyimba ne Fefe Busi tetunaluta naye a shout out to BIT nebijja kola engoma nesikayo n'omwana Rapji yali akayimba kabi naye nga kati as he met me we talked I appreciate your thing we took a couple of pictures nga bobimanyi kati artist kati naye kati when you meet an upcoming artist aba artist naye ataba fan naye producer bwe yakuba akayimba engoma engoma n'ensensera kati nali mu vibe already nga tubadde mu session nkola ki nengichapa so I'm really akayimba nkagala nnyo simanyi oba mukalowoozaako ki because this is the first time that wembadde because tibadde tunakata already okay abatuwuliza kali ku my iTunes and Spotify kali online naye tekali anywhere else yet kati kasookedde wano meaning kati of course kati tukatadde kati kubanga olaba kayingidde kati katandikidde wano kati kalina okukola ki naye kali ku iTunes Spotify na buli wamu tetunakola video but njagala nnyo okuwagira upcoming talent engeri nange gye banyambako njagala yamba abalala and I try to maintain that all the way. Alright. Tugenda okupremieringa akayimba ka Toniks akatuufu akolunaku olwaliro ketwagala muwuliriza ate mwongere n'okusupportinga naye nga tetunagenda enjala kubuuza did you finally find love? What do you mean finally? walimu amakoona mangi Toniks. According to, don't tell me according to red paper. I remember the days of Irene in Tare. Man, I wish I had lashed Irene, but I didn't lash. I need to quite no, Kadolaba, but Nangi, Rakobaka is in Nakwe, Nalink, Kuba nnyo pate. Nali kuba nnyo pate nga twali mu nnaku za obimanyi twali mu nnaku za ba red paper bikiri bloga nga kwati bakolaba n'omuwala nga otudde ku mezo zina rabadabu kinga bagamba abo bukiya kabejira I remember one day now show you what simanyi siwanti waluona siwanti waluona waliwo okusika omuguwa between you ne Red Signature. You remember that time? Tekyaliwo kubulira laali blood Red Signature muganda wange era owaye kisesa David omukulu oyo owaye kisesa kati eso etwajiwulira you made peace when I saw Kochiwulira we actually it was me and Ray and we were friends so me and Irene were friends and Ray and Irene were friends. Yes Ray and Irene kandi zine Irene twasinkana nga bakamusayininga mu Swang's Avenue a while back. By then I didn't know Ray. And then Ray and Asinkana Irene through Ray's songwriting. So in that triangle we all became friends and we started hanging out together. Nenga noza abalaba tebakitegeera bo balowooza there's gotta be something. But there was nothing. We used to hang out together all the time. Nenga abalaba and guy who is who what. Kadi first of all tebamanyi musajja wa Irene, tebamanyi mukazi wange, tebamanyi mukazi wa Ray. What does that cause? Speculation. Kwe kuleta stories ezo. Ngambo. Kwe kuleta ebyo biti naye nga tewali odogerero ino omukyala. Gyali. Nga kikufuugira kizibu. Negwechi ayo nchasaze weight nechinyirira. It's okay. It's okay. So chisoboka. Omanya Lwina lisibiriko. Kakusabiri. Nigeria bana kulegere.
Kale webale nnyo webalire ddala. Bwe twagala ku premieringa kayimba officially my miss. Then we talk about twogere ne Toniks. Ladies and gentlemen, kano kayimba ka Allan Toniks. Kapya kayagala muwagire ate mugendeyo ku YouTube channel ye. Eriko Allan Toniks. Then kuliko kalika music. Bakaita batya one music. Bakaita ka what's the thing called? Verification. Just obaino kumanti Allan kubanga abantu bakisobya abamu. Allan Toniks, Allan is double L. A kuliko L bili. Then Toniks is IKS. Abantu banji basearchinga ne bateekako C oba X. Okay, yeah. Kati ojafuna bintu birala nnyo. Yeah, but it's IKS. Okay. Kale, twagala funa kayimba ke, then tukomewo omusajja ono nkumanyinga oli producer because I remember when nalinda ba story yo nga wayina omukono mu kukola beera nange. Yes, beera nange ennyimba zonna ze nasooka okukola beera nange nalinamu omukono. I co-produced nensuubiza neyenze all my first songs. Then bwe natuuka ku songs nga tukyekole izo nazeekolera 100%. Tukyekole That Girl, Itaano, Nje Nayona, Mungato, those were all productions zange all through. Naye lwakuba nti kale maybe nali nnyo focus mu byokuyimba seeranga nnyo nga producer. Kubanga kyali kisobola okulemesa kino ekirala. Eno taaki ya mukulu ono yennyini ye producer ate era ye muwandiisi. Studio kye. Nakikola mu kisenge kyange. Tufulumiza Andre on the beat. Then ate ye muwandiisi Toniks. N'okukayimba era ye yakayimbye. Akayimba ako osobola okubaako nekyomugamba waba okawulidde bulungi nnyo kaweereze yo miss oba yeggwe miss keweereze omanyi ennaku zino abaana beesupurisinga bo bennyini neyeesupurisinga neyekuba surprise kati naawe keweereze akayimba ako ate osobola n'okumubuuza kyonna kyoyagala okubanga omubuuza eba nooti nnya emunnya asatu mu nnya nooti esatu nooti. Allan Toniks, oli mu njawulo ki eri wakati wo ne other artists? Enjawulo eyo yekufuula Toniks. First of all, nyina what they call standing the test of time. Obaddewo ebbanga nti bwe natandikira n'abantu be natandika nabo abangi sikyabajjukira n'obajjukira, you know, like bantu bazze ne bayitawo ne bagenda bangi bazze nnyo ne bandekawo ninga njukira akayimba ka Bobby ninga chuma cha siru basangawo ne bandekawo. You know, but also ekintu kyentera kwagala okulembeza ennaku zino nti the ability of performing a live nti nsuna endongo gita yange nenyimba ne gita yange nenkuba ne bandi yange ate you know ate ne producing oluyimba lwange ku computer ate ne performing ate kugamba I do everything basically, which is abayimbi abangi 95 or 98% of our artists abapya n'abakajja n'abatelenya kozino ba auto tune. Bw'ogijjako bw'oti era gateekamu kali akantu abalinga publicity nateete kale Toniks abantu baagala kwogerako naawe era ndowooza kamba kuwe ate tukuleke ogenda owummulemuko obwenjamuwala. Toniks is the definition of enjoyment ku enjoyment of Bumamas. Okay, bamwita Polly aliswideni eyo n'agamba about this song typical Toniks, that's all fire. Akayimba agasiimye. Nagambye what a beautiful jam. My miss luyimba lulungi nnyo era I have downloaded it right now. The honest bweyogerere bwe yagambye sabula. Ono nagamba Sulait Kasozi opposite Stanbic Bank ekyotera nagamba maka okuweereza katikati mbuliza Toniks lwaki tatuddira mu video y'oluyimba beera nange lwe yasookerako kubanga lwe lumu ku nnyimba ezamuleeta mu industry. Oyo omusajja simanyi oba nkikole ntandise okwebuuza kubanga bafaani bangi abakigambye abamu bagamba ddamu video abamu bagamba ddamu oluyimba ntoddamu luyimba naye sinjagala obajjukiza bafaani n'obakuutira nti
kyengambye about timelessness nti n'olimba nalukola nga ndi mu vac ya form 6 28 siniyo naye buli gyendaga and even the reaction gye tufuna eri bafaani lukyali fresh naye waliwo ennyimba eziri 2 years old nga tebakyazizannya kati ani yali azzemu okay saagala ku genda ogule emmotoka you know kati kaliba bale kunjagala nnyo kaliba nkutumidde nnyo byoli yonna nkutumidde nnyo wale okwagira omuziki gwe Allan Toniks kati oyo omuwala kamawulire ensonga ye oyo omuwala nasoma naye Buddo King's College Buddo nali naye mu class kati King's College Buddo ba OB bafe abaatusookayo ba Hope Mukasa ba Hamulira ba Shonubi bakola band jazz band nga twakatuukayo kyali kya mukisa just yumanye ebintu ebijja bigereke like I say I think gundi egamba bijja bigereke gundi teyita mugondi so it just happened that bwe twajja mu S1 nabo baakuma ne bagamba twalina bandi yaffe kaffe tukyaliyo ennaku ezo kati ne bagikola ki ne bagizza bujjaya kati balondamu abantu abalinamu talanta abayimba abakuba gita kati nange mwe nayingirira n'oyo omuwala bamuyita Lilian nayingiriramu both kati nali nkuba gita ate nyimba kutandika senior 1 ng'omanyi okusona gita kati mu vacation yange nali nzanya nnyo video game kadde wange mama wange vacation ya P7 yeah. Mama wange mukyala Muganda asibuka Mityana Busimbi yeddira nte naye muzeeyi we yali akola mu UNICEF nga bamupostinze mu West kati mama wange gyasinkana kitange kitange ng'asomera Ntale mama wange asomera Maryhill ebafumbiriganwa kati nasigala eyo naye kati Maryhill eyo yalimu abazungu nga bye baali basomesa nga bayigiriza nnyo abantu bintu bya piano gita kati naye mama wange ne bamuyigiriza ebyo ebintu kati mu vac nali nzanya nnyo games nga sifuluma nnyumba nga nsoma bitabo nzanya video games mama wange n'agamba yuno va ku TV va ku computer kolako ekintu ekirala ojja siriwala kati nankako okusuna endongo nagamba mama genda ku nnongo wakiri osune at first naye sibyagala naye olwayigamu obuntuntu obutono ebitandika onnyumira kati nenkikwatirayo kati bwe twatuuka mu S1 nga banoonyamu abamanyiiko something nga tebagala tandikira ku zero kati nalimu abo abamanyiiko ne balyoka batraininga ne batuyigiriza bla bla kati nenyingira ne vocals kati nga teyili yali ayimba bulungi nnyo nnyo so bwe ntegenda okufuukira bwe nagenda okutuukira ku form 4 nga nfuuse kafulu ate so bwe nagenda okutuukira ku S6 vac endongo ngimanyi olwedda nayiga computer music ng'engoma nzikuba nzekubira biki obimanyi ezo ennaku FL bannange ng'awo Kampala Road tetuvaawo ne badijje bali balina FL bonna awo Kampala Road you know so like that nekiyingirawo that's how we end up with it naye kati Lilian ekizibu kye kyali kimu industry si nnyangu ge mazima naddala ku bawala so family yali emwagala nnyo nga family emukuuma Lilian nayimba naye olimba luno mulundi gumu gwokka mu Club Silk ne DJ Bobby I think naye era yajja ne kitaawe ne maama we ne family nga bagize bonna okulaba omwana yakola saa musanvu ogw'ekiro tutingira Silk ne tuluyimba oluyimba ne AD respect good enough AD ne tuluyimba oluyimba nali obwomu nga hasla nga hasla nali obwomu kale ensonga bwe yagira nti after that ebyaddako
nga ne club endala zaagalanga ne kati ebintu batandika bano bakwagala wano bakola wano interview dedede kati tuli wano saa ziri meka lukedde kati nga tasobola kubanga ajja ne kitaawe buli lukedde kati ekyo kyekyaleetawo embeera ekikola kintu ne kizikira bwe kityo. So sigamba nti family yamuganda family yali eyagala nnyo abazadde be bali abazadde anti kyekyatuganda twali tusomye nga tumaze ne campus era twagenda tugisoma nze na graduating mu 2011 naye yagenda nakola international business na graduating mu 2011 naye yali ku law school she also graduated kati naye nafuna omulimu and she started her life working, she got married, kids and all that. Naye ensonga yabawo yali eyo sinti abazadde bali so supportive actually ne bwe twakola beera nange tetunagenda mu studio twasooka giyimbira abazadde bali ano mukkirizo giyimbamu mu sitting room mu sitting room twasooka giyimbamu awo nekuba endongo nefuna endongo biki so they were really supportive bambi tebalina but bwogera bubi mu ngeri eyo they were so supportive just nti circumstances embeera tezisobozesa omuntu okukola ki kyeyali asaanira.